ate amawanga ag'enjawulo gongedde okujja abantu baago mu kibuga ekikulu Khartoum ekya Sudan oluvannyuma olw'okulwanagana mu nsi eno okwongera amaanyi nga kati ziweze wiiki 2 ng'emmundu zitokota. Abamu ku bannayuganda abaali olutalo nga lwabasanga mu ggwanga eryo nabo bamaze ne batuuka. Oluvannyuma lwa Domere Jiriya Sudan General Fatah al-Burhan okkiriza okuwa obukumya amawanga agenda okulonda bannansi baago mu kibuga ekikulu Khartoum emmundu gye kyagenda mu maaso n'okusikira bannansi b'amawanga ag'enjawulo amaze okugibwa e Sudan batuuse mu nsi zaabwe. Mu baakagibwa kuliko bannansi b'Obufalansa n'Abajibuti nga baliddwa bakomando ab'Obufalansa. Bano begasi kumanga amalala gasusse okugira abantu baago okuli Amerika, Saudi Arabia, Buturuuki, Italy n'amalala. N'omukago wa Bulaaya gumaze okugyayo abantu abasuba mu lukumi. A long and intense weekend trying to take our people out of Sudan. It has been a complex operation and it has been a successful operation. Olw'omunnansi wa Lebanon alomboza ennaku gy'alabidde Sudan amangu ddala nga yakatuusibwa ku Port Sudan. Ono ajjidde embaasi n'ategeeza nti ku myaka 17 gy'amaze Sudan avuddeyo n'omujozi gwokka nga ayambadde ne pajama. Minisita w'ensonga z'ebweru China naye akisiza nga misira kino bamaze okugyayo abamu ku bannansi baabwe. 苏丹局势突变以来，党中央十分牵挂在苏丹的中国公民的安全。 Bannayuganda kumpi 300 olutalo lw'e Sudaani be lwasanze mu kibuga Khartoum batuuka mu Uganda essaawa yonna. Omubaka wa Uganda e Sudan Dr. Rashid Yahya Ssemudo ategeeza nga beeyambisa bbaasi baasiimudde okuva e Khartoum ne bulekera ekitundu ky'Egera Lifo ng'aweza kilomita 227. 5 in the morning and Ugandans are being evacuated from Sudan. Another vehicle, so it's a convoy of 4 vehicles. Rubya enyi baginidde bukikakono obwasa Sudan oluvannyuma lw'okudduka e Khartoum ne batuuse e Juba. Wano bavudde ne bafuna ennyi bakomezaawo kuno libadde essanjirire nga Dr. Sento nga yadizibwa amaka ge mu kiro ekikeseza olwaliro abamukulisa olutalo.